Kya bulijjo nti singa omuntu atandika okufuna okusoomoozebwa kw'amaaso naddala obutalaba bulungi, ekiddako kuba kuddukira eri basawo okumwekebejja. Mu mbeera eno ng'oggyeko okuweebwa eddagala, abamu baweebwa gaalubindi okubayambako mu kulaba obulungi. Eky'ennaku, abamu bazze beemulugunya nti mu kifo ky'okubayamba ate zongera kusajjula mbeera. Okumalawo okwebuuza kuno, tuwayizaamu n'abasawo abakugu mu ndwadde z'amaaso okuli Dr. David Nsamba ne Dr. Zoe Kisaache okuva ku ddwaliro ly'e Mengo. Bagamba nti gaalubindi tezikola nga ddagala ly'amaaso, wabula ziyamba okumalawo ekizibu ky'obutalaba bulungi kasita ozambala. Gaalubindi tejjaawo kizibu kiri nti bw'obanga tolaba kumpi, bwe nkuwa gaalubindi egenda kuyambako olabe okumpi oba ewala, naye bw'ogijjako ojja kuddayo. Gaalubindi zikuyamba ozambadde, bw'oba tozambadde era oba tolaba bulungi. Ng'omuntu omumpi bw'anayambala enkondo bw'ogijjamu era oddayo mu bumpi bwo. Okukaaba okusinga kuva mu bambala gaalubindi zino ate amaaso gaabwe okwongera okutabuka. Abasawo bagamba nti omutawaana teguba gwa gaalubindi, wabula ekirwadde kitawaanya amaaso go kye kiba kisajjuse. Mulimu endwadde z'amaaso nga ziri progressive oba nga zeeyongerayo. Oli n'omusanga nga gaalubindi gy'ateekako gy'ayambala power ndala tugeze eri -2. Since it is progressive, mu myaka oba mwaka gumu najja ng'eri -2.5, omwaka oguddako ng'eri -3. Kitegeeza nti eri gaalubindi yasooka okufuna eba tesse maaso ge, naye amaaso ge geeyongedde okubeera obubi. Kati bw'aziggyako aba alaba nga kati sirabira ddala, kubanga ate kati abadde amanyiridde okukola ki, okulaba obulungi. Mbu waliwo n'abantu abamala gagula gaalubindi buli we basanze nga tebamaze kwebuuza ku basawo, bagamba kino kya bulabe obutenkanika. Nosanga omutembeeyi mu paaka oba ku street, ku William Street n'ewalala, n'akuguza kagaalubindi nga talina nawakupimyeko, gwe n'okateekako n'oyambala. Mu buli mbeera yonna eyo nsobi yesinga obunene. Kyokka mbu n'abazifunye okuva mu basawo abakugu, waliwo abeefuula bakakensa ne bagaana okugoberera enkozesa yazo entuufu okukakkana nga zitandise okwonoona amaaso gaabwe. Abantu abamu bafuna gaalubindi ey'okusoma kokka oba okulaba okumpi, n'atandika ate okutambula nga gaalubindi kweri agenda okulaba ng'alinga agwa mu biwonko. Abamu ku bazikozesa bagamba nti gaalubindi ezimu ziggwamu akalaba oba lens. Abasawo bagamba kino si kituufu, mbu obulwadde obuli mu maaso bw'oba bweyongedde okusajjuka. Ffe ku gaalubindi bwebanga pawa eri 2 ne bw'ogiteekaawo emyaka 10 gyasigala ng'eri pawa 2 tejja kukyuka. Kati ffe abantu amaaso gaffe ge gakyuka. Mu mbeera eno abasawo bagamba kyandibadde ky'amakulu nnyo omuntu okukyusa gaalubindi, kyokka ng'agwana okusooka okwebuuza ku basawo abakugu. Ayidala ekintu ekituufu buli luvannyuma lwa mwaka gumu omuntu osaana n'ojjako mu ddwaliro ly'amaaso, kubenga okozesa gaalubindi kubenga tokozesa gaalubindi. Kati ate okudda kwakozesa gaalubindi ye buli mwaka agende mu ddwaliro. Ate bw'obanga olina sukaali ne pressure buli myezi 6, kubanga nabyo birina bye byonoona mu ndamu ezo. Newankubadde abamu beesigiriza, abasawo bagamba nti olwo by'oyinza okulabirako nti otuuse okukyusa gaalubindi zo. Osobola okubeera ng'oluma omutwe, abamu bayinza waliwo conditions z'amaaso nga singa gaalubindi ebeera teteredde nga abamu ayinza n'okufuna ng'alinga asindukirwa n'emmeeme, abamu okufuna kamunguluze. Oba bwe nzambala mpulira wano mu maaso nga wannuma, obeera ne bwemba nzambadde siraba bulungi, sikyalaba bulungi, manya nti zeetaaga okukyusa. Mu byonna abasawo bakkaatiriza nti newankubadde gaalubindi za mugaso nnyo eri amaaso amalwadde, naye omuntu singa azikozesa bubi zisobola ddala okwongera okubizza embeera. Jenifa Kabaale, agaffe eyo ku Spark TV.